ebyawandiikibwa mu kitabo eky'Abefeso essula ey'omukaaga olunyolo lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana bikubiriza Abakiriza okubeera n'amaanyi mu Katonda era ne balambika ku ngeri gye bayinza okwetegekeramu entalo ez'omwoyo. Bino byateereddwako nnyo essira mu kusaba kw'ejjo wano ku kanisa ya Gospel Makerere okwabadde kulembeddwa mu zooni y'e Nansana nga wano baakulembedde okusinza okutendereza n'ebintu ebirala bingi. Omusumba w'ekkanisa eno omukulu Fred Wantante mu kugabanako n'Abakiriza ekigambo kya Katonda yakubiriza Abakiriza okusosowaza ensi yabwe ey'omwoyo era bajitwaale ng'eky'omuwendo. Njagala otegeere kino muganda wange mwannyinaze. Prioritize your spiritual life. Sosowaza nnyo ensi ey'omwoyo. Promote your spiritual life. Betwalanga kikulu bulamu bwo obw'omwoyo. Ono akinogaanyiza nti abantu ba Katonda tebamegana na mubiri nandi eky'omusaayi wabula bamegana na myoyo era bw'atyo n'abasaba okubeera ab'amaanyi mu Katonda kuba yafuga ensi ey'emyoyo. Even the people in the world know n'ab'ensi abatakkiriza bamanyi that what dominates the physical is the spiritual. Ekifuga ensi y'omubiri nsi ya mwoyo. Hallelujah. Amina. God told David, why Paul says, every Christian, be strong in the Lord. Invest in your spiritual life. Read your Bible regularly. Abakiriza era bakubiriziddwa okwetanira okusaba mu bubondo wamu n'okusiiba ng'ezimu ku nkola ez'okunyweza ensi yaabwe ey'omwoyo. In the spirit realm, mu nsi ey'omwoyo there are no civilians. Ateriyo bantu nti ba bulijjo. All of us are soldiers. Ffenna tuli basirikale. And therefore you are a legitimate target for the powers of darkness. Ng'awa ekyokulabirako kya Dawudi abakuutidde okwekuumiranga mu kubeerawo kwa Mukama kubanga yayigiriza engalo zaffe okulwana. He says, all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. To inquire in his temple. Because it is God that teaches our hands to war. Wadde ng'ebibonobono by'Abakiriza bibeera bingi, bano basabiddwa obutemulugunyanga wabula basinzenga businza kubanga omulwanyi waabwe Katonda ky'ayagala. I call that pure worship. Pure worship. Nze Eric Mwanje ku Ragugudde TV agaguddewo. And the region of East Africa. Father, be glorified, we pray. We ask all these things in Jesus' name. Amen.